era gwali eyo ng'ova tunalombera bakadde bedduwa osobola okubalombera edduwa omwezi guno ogwa Ramadhani edduwa ez'abantu baffe abatufaako ez'abakadde baffe abatufaako tuzikola ki omwezi guno ogwa Ramadhani tulina oziromba n'obasabirako kubanga bo tebakyalina kye bakufunako okuleka edduwa eyo kaje basobola okufunako sawa tebakubanja omukadde we yakufaako takubanja kanzu takubanja sukaali takubanja kyakulya wabula akubanja ki akubanja dduwa era ky'olina okukola oba olina omukadde oba olina omuntu we yakufaako oba olina abakadde bweyagala okulombera edduwa oba oli mu nsi z'ebweru oli Middle East oli luddawa ojja olina okuneeyuna osobola okunkubira esimu nompa amanya g'abakadde bo nembaterako akabaani netubalombera edduwa inshallah edduwa eyo Allah nabo nasobola okubawa empeera eyo gye bali mu nsi gye bali eyo mu ttaka gye bali ne basobola okubeera nti nabo bafune ekyo bagabana ku mpeera ezo ez'edduwa byobaweereza kubanga edduwa eyo mu kisiibo tulina okulomba edduwa z'abafu buli kisiibo kyonna tulombera abantu baffe abatufaako n'olwekyo abadde agamba nti nze ndi wala nnyo sisobola kufuna ngeri gyebateerako kabaani osobola okuba esimu yange eri 0775 1605 esimu yange yajambire Kakoma nsangibwa naluvule kabulengwa tusobola okukwatagana gwali eyo naye era nawe osobola okunkubira tukola video call netulombera neteerako abantu bedduwa netulombera bakadde bedduwa nabo ne babeera nti beeyagala eyo mu kabuli kubanga emmere gye balya edduwa eyo gye bakwetaagako gwe nga gwe omwana wawe gwe baleka ku nsi kuno buli obalombera edduwa kitegeeza oba obawadde nabo ekyokulya oba obawadde ekirungi otegedde Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti okubeera nti olina okusabira bakadde bo bwaba nti yakulese mu nsi muno kyaba alina okwetaagako kubeera nti omuteerako akabaani naddala mu mwezi guno ng'ogwa Ramadhani nosabira abafu era nosobola okubeera nti naawe ate ofuna empeera gwabasabidde naawe ofuna ki ofuna empeera ate nabo eri gyobasabidde Allah n'abawa ekitangaala n'aba nti nabo babeera bulungi gye bali kambuzeemu ko katono guno omwezi tugwita holy month so bonna abalina ebizibu ebyenjawulo bagezeko okwetanira ennyo guno omwezi gwalibadde nti osobola okunettanira nensobola okulombera edduwa ate naawe gy'oli osobola okwesabirako naawe kyengezako kugamba ti guno omwezi bwoba nga wasiibye naawe osobola okwesabirako naye ate newabeerawo ate bemba sisiibye bwaba tebasiibye anti kakati ate omuntu ayasiibye ate Allah amuwuliriza mangu otegedde kakati ate gwe kati kyenkugamba bw'ataasiibye ate neyuna jangu nja kulombera edduwa otegedde nizo funa ekisa ekyo ng'omaze okunsabira nentandika okusiiba kati ayagala okulombera abakadde bo edduwa bwoba nti ekisibo omwezi guno gwa Ramadhani edduwa ezo abantu abafa tulombera ffe ng'abasiraamu tulombera abantu baffe abantu abafa tubalombera ki edduwa tumala bwoba nti tosobodde kubeera nti gwe oli gy'oli tosobola kubalombera dduwa osobola okuneyambisa nembeera nga sobola okukola ki nasobola okulombera edduwa tulina abantu abali mu Middle East tulina abali e Bungereza naye nga wava eno olina abafu olina abantu abakufaako bakadde bo naye nga waleetaazo bateerako akabaani naffe abatulaba ekisina okututona ku lwaliro tuli mu mwezi gwe bayita Holy Ramadan omwezi guno ogwa Ramadhani omwezi guno ogwa Ramadhani tulombera abafa netubalombe bakadde baffe abatufaako oba baganda baffe netubalombera edduwa eyo tuteranyo ziromba mu kisiibo era gwali eyo ng'ova tunalombera bakadde bedduwa osobola okubalombera edduwa omwezi guno ogwa Ramadhani edduwa ez'abantu baffe abatufaako ez'abakadde baffe abatufaako tuzikola ki omwezi guno ogwa Ramadhani tulina oziromba n'obasabirako kubanga bo tebakyalina kye bakufunako okuleka edduwa eyo kaje basobola okufunako sawa omukadde we yakufaako takubanja kanzu takubanja sukaali takubanja kyakulya wabula akubanja ki akubanja dduwa era ky'olina okukola oba olina omukadde oba olina omuntu we yakufaako olina abakadde bweyagala okulombera edduwa oba oli mu nsi z'ebweru oli Middle East oli luddawa ojja olina okuneeyuna osobola okunkubira esimu
nompa amanya g'abakadde bo nembaterako akabaani netubalombera edduwa inshallah edduwa eyo Allah nabo nasobola okubawa empeera eyo gye bali mu nsi gye bali eyo mu ttaka gye bali ne basobola okubeera nti nabo bafune ekyo bagabana ku mpeera ezo ez'edduwa yobaweereza kubanga edduwa eyo mu kisiibo tulina okulomba edduwa z'abafu buli kisiibo kyonna tulombera abantu bafe abatufaako nolwekyo abadde agamba nti nze ndi wala nnyo sisobola kufuna ngeri gye baterako kabaani osobola okuba esimu yange eri 0775 0775 1605 esimu yange ya Jamil Kakoma nsangibwa naluvule kabulengwa tusobola kwatagana kwali eyo naye nawe osobola kunkubira ntukola video call netulombera neterako abantu bedduwa netulombera bakadde bedduwa nabo ne babeera nti beyagala eyo mu kabuli kubanga emmere gye balya edduwa eyo gye bakwetagako gwe nga gwe omwana wawe gwe baleka ku nsi kuno buli obalombera edduwa kitegeeza oba obawadde nawe ekyokulya oba obawadde ekirungi otegedde Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti okubeera nti olina okusabira bakadde bo bwaba nti yakulese mu nsi muno kyaba alina okwetagako kubeera nti omuterako akabaani naddala mu mwezi guno ng'ogwa Ramadhaani nosabira abafu era nosobola okubeera nti nawe ate ofuna empeera gwabasabidde nawe ofuna ki ofuna empeera ate nabo eri gyobasabidde Allah n'abawa ekitangaala n'aba nti nabo babeera bulungi gye bali bamanya nti saazaalira bwereere kubanga ekyobola nti omuzadde azaala omwana we n'amuweerera n'akola ki obeeremu amagezi aganasobola okugamba nti mukadde wange kamutereko akabaani kamulombere ku dduwa kamulombere ku dduwa naye asobola okukola ki okubeera obulungi. Okay. Haji tuyanzeeke kakati Haji n'ekyama ng'atumba program efunako olwaleero mekyatendo nnyo okusabira ensi yaffe Uganda n'okusaba naffe bonna abali e Bulaaya abaana ba Middle East abali mu Oman mu bizimbe mu biyumba babonabona abamu beetaaga dduwaayo era bategeeze so n'olw'ensonga emu abali eyo mwenna enamba ya Haji mugirabye mujja giraba ng'eta ku mukutu wansi awo mwogereko naye abaga mu video call munyumyemuko abali mu Middle East abali mu biyumba bali luddawo yonna gy'oli ng'owali etaaza obuyambi bwange ojja kukozesa esimu yange eyo eri 0775 1605 osobola okunfuna ku WhatsApp oba okunkubira nitukola ki nitwogera nobeera nti nsobola okulombera edduwa yonna gy'olina era ejja kutuukako naawe osobola okubeera obulungi embeera yonna ebeera ekaluubiridde neyunira osobola okunkubira ku simu yonna gy'oli nenkulombera edduwa nombulira amanya go n'ensonga n'ekizibu kyo kyonna nenkulombera edduwa nekutuukako eyo yonna gy'oli ate gwe ali muno mu Uganda nze nsagibwa mu maka gange naluvule kabulengwa jangu nkulombera edduwa nkutaase mu mbeera zonna zibadde zikaluubiridde n'essimu yange eri 0775 1605 weewaawo era kyobola abantu no mwezi guno tukomezaawo Haji Amina Kakoma abayishizeemuko bwatyo abasabire abawe ku mikisa naddala ebintu nto kika ekyo kugamba ekino ekisiibo basobole okukifunamu kakati n'olw'ensonga eyo Haji nga tuva ku mpewo zaffe olunaku olwaleero sabira ensi yaffe Uganda tumulemu ate tugende tusibulukuke yesu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar alhamdulillahi rabbil alamin sadakallahu sala bwe komya ngebadde nyimpi yo naye nga yamanyi era nze banganya okwata ku Qur'ani n'entunula rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar eyo dduwa yamanyi nnyo okitegedde idduwa yaki yamanyi nnyo dduwa yamanyi kakati n'olw'ensonga ya Haji sibula batulaba tulabe tunakoma olunaku olundi bannange amanya nze Haji Amina Kakoma nsangibwa mu maka gange naluvule kabulengwa era ndi ku namba yange y'essimu eri 0775 1605 netaaze osobola okunkubira ku simu eyo netwogera yonna gy'oli oba oli bunaayira osobola okulombera edduwa netubeera nti tusobola okukwatagana ku WhatsApp n'okunkubira osobola okunfuna esimu yange eri 0775 1605 anayagadde okujja ewange nsangibwa mu maka gange naluvule kabulengwa nabagambye wendi nnyo siriko nti ate muli mu kisebo sikola wendi nnyo era nkola
anetaaze jangu ojja kunsanga mu maka gange na Luvule Kabulengwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji nsimye nnyo sala gy'osabidde omutanda nigyo ensi yaffe Uganda ndowooza twalidde engulu natuli budde bwa kisiibo fena tuyagaliza emirembe mu kiseera kino kakati n'olw'ensonga eyo mukulu producer nkutumiddeko nnyo webale nnyo Haj Kakoma webale okubeera ku mukutu guno tubagala nnyo atakumira mpya batukuumire ono omukulu omusiraamu tumulese mweno sizoni kwegamba nga budde bwa kisiibo atusabireko tufune omukisa edduwa zonna sobola okutambula obulungi ensi yaffe erimu obutabanguko esobole okuterera n'abanoonya emikisa abanoonya enzala abanoonya ssente abanoonya obugagga mwenna Haj Kakoma wali mujja kumwettanira munyumyemukko naye kyetugenda kusooka n'olunaku olwaleero paka olundi ng'omukama ng'asiimye bannange nze abankubira amasimu mbagambi mukwe ku namba ya Haji alombeddwa abalina ebisiranyi abalina ebizibu abanoonya ssente kugamba bwe bityo samare yabiriko akumata kumira mpeera omwera